Semesirani kasitani taiza leta wakaita kasitani taiza nawe ya sitani taiza kano kamunyira ddala nga walaji kati nga ffe abanywamu kawalaji sisobola kujjako mask tosobola kujjako kale mwanza gwe mwagala ndwale nedda anti kati katolaba kati anti emitima bwekirwala okwagala tubaguluma wotomanye nti oba nguweko ddagala guwone ogwange mulinga omuli ebituli ate wali kyo omanyi abantu bangi nnyo babeera mu laavu naye nga tebamanyi wadde obuyimba obwa laavu n'obumu sooka oyinza okayimbira omwagalwawo nga muli oba kuli wano mu kifuba n'otandika kuluma owulira ono neyandikuwadde abiri okakanagala esaataano obanga alesa akakadde goyagala kaluwa kwagala nga wava erinnyo lwesikulabye nti mazima yategukola lwani olwo nze luli lwa Juliana lwennyimbi oba lukadde muli mutya mujebaleko tuli bulungi senga ebiri mu ggwanga mukwazi gyendi naye nga mwebale kumbeerawo bannange Doreen Bina bannange mwebale nnyo mwenna abatulaba abali live abami n'abakyala nga nfiiddwa mama wange mwebale bamikunda gamukwano mwebale kunfaako nasanyuka nnyo abantu bampa ku ssente nembeera bulungi bami nali musanyufu nnyo ab'ebweru beesinza kumenya amannya gammwe gamalayo bannange mwebale omulimu ogw'amaanyi ennyo abali e Uganda mwena kye mwakola kyakabi mama Fiina ne ttiimu yo oli wa mulembe nnyo mama Fiina oyo n'omukyala yampa endowooza ensawo z'ekkutiya nga 3 eza pampa waliwo n'omukyala muyita Betty Sonko e London naye yampereza pampa kwegamba mama wange yafa musanyufu era kati sikyayagala kaaba kubanga nina kumusabira busabizi mukama abe nga muwummuza mirembe ne mwena abaatola kye mwasobola mwebale nnyo mukama bambi abaddizeewo naye nga ndi musanyufu nnyo abapulezidenti b'amarediyo naddala Dembe FM KFM bannange kaŋŋambe rediyo z'omu Uganda zonna bannange zanjagala TV z'omu Uganda zonna TV zonna nga sosodde TV zonna bannange kye mwakola amarediyo gonna abasobola okubanga buli omu bukalabye akasindikira munne mukama abawe ndi musanyufu nnyo manyi nti ndi mugumu muli mutya je tuli omanya engeri gyotandise nange nkutidde kati simanyi tutandika ate kiki mbamazemu amaanyi ekizanyisiza nti takabe katulinde beda kati ngamba because tutandika eyo anedde byo tubireke bannange kubanga era nga bw'omanyi nti omuntu oyinza kumwerabira mangu era mbeereko eyo nembwatukamukawo nenkaaba niwe bale tusuulirayo bwera tukutya wano nga tugamba senga tumuza tutya tutandika okwogera ku ziri tunyumyeko manyi ebyo ebintu ebimalako ennyo stress oba kitegeera era nze bulijjo saagala nnyo okulaba nnyo okubeera mu zigulupu naye embeera gye mbadde mu gulupu mbadde nzirimu nzikiriza buli anteekamu nga mbeeramu sobole okulaba ku bisesa bimaleko ki waliwo ne stress naye kale kati tuli wano ffenna ate wano ndyoke kuba ndi mugumu ate mwe kenyini mwaliwo nnyo ku lwa maama mwagendayo nga mulwadde mukyalo erwero ne mumulambula era bwe yagenda mukama muyisa atera ne mubaawo kati ndaba muli bannange nnyo kyendimu mwakiraba ate era mukimanyi kati ndina kuguma bwe ndaba nga muli basanyufu nange ate mba musanyufu ekitegeeza kati ennaku zino okkiriza n'abantu okujja ne bakusaba ezaagundi bulungi nnyo era nzitunda n'agamba nti senga ngenda mu bufumbo naye simanyi kunyola kiwato nemugamba jangu mukwaneeka mbeera buli ku makya okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 5 jangu ngira tudda mu kisenge mugazina gano ga kisanyi gano ga kiwojjolo gano ga nkoko naye ate ke tunaddamu tujja kikolamu luli yatugamba gonya ojukira byagonya byatugamba nadduka senga soko nkoleremu agenkoko gabawo agenkoko gakubuukabuuka oba kitegedde oba baŋŋamba nnyo nti abaami baffe baagala nnyo abakyala abalina effujjo mu kisenge
oba kitegedde omukyala nga alina ebbeere oluusi obeera olibuusa bubuuso olwo bwe libanga litunulira omukwata konagaba nange zibubbere linuma naye nga bw'olibuusa buusa otyo oba kitegeeza musajja agambe nti yo kiki kino kyo ki so si bano abeekuniza omukwana nze kindeke eno no bwajja gy'oli naawe mukole kimwehaaga Tandike. tegeera Haruna Mubiru yayimba oluyimba fuuka malaaya eri omuntu wo osobola okuzuula ekiri munda mwoyo malaaya teswala kyobola ba buli kadde eyiyayiya oba kitegedde laavu eno yeetagamu kale okweguya n'okwekoza obutontono naye munno ate tomumma bw'aba asazewo walina wayagala okukwata kkiriza akole ki akwatewo naye bangamba mbu bano abanyoola ebiwato ku gundi bo mu kisenge babeera bazibu twaking zimanya bayita twaking bwebo twaking eyo yakabina kati okubeera muzannyo ki ogwakabina ogwakabina ndowooza kati oyo muba mugenze kukola ki mu luzungu bakiyita ki oyagala kyogera mu luzungu maama ate kati tunakuyiwayoko simanyi kadogisi mukayita kadogisi togamba dogi engamba kadogi awo waitaka kagundi ako kunyanya akabina kati ate mwaba obubina obunene mbu munyumisa nnyo ku kadogi ako kati olwako ekiwato kajja ddi mama ono omwana ng'alina obutuuliro yani oyo kozi ye Masa muyimbi yayimba luyimba kinga alina akabina sango kanga mwawo sango yayimba nakenge muna Uganda nze nali manyi muna Kenya oba mu Tanzania muna Uganda bambi bambagenda mukyazeeri naye kati gundi oyo yamuleka bule sinagenda nga amaze okukola oluyimba gwe yakola naye oluyimba sisaayo kigambo kyonna nze wange ye yatuukirira tasobya ewange tasobya abayimbi ba Bina wano e Uganda bali abayimbi aba Kamiliyoni Kenzo na Juliana abalala kale mikwano gye tetuganyi ng'ogyeko mutabani we omu bw'ati Mulisi Asa gwe ng'omanyi nnyo oyo Mulisi Asa kaanako ka ku kibaya mama nyabo weyayimbiranga kaleke kasome kanyabo kaleke ngankaaba nnyo ng'ate alukuba bw'akaaba bw'alukuba ate bw'akaaba ate bw'alabako Mulisi nga kasebula kuba kati kagejja tekakyalika kafumbo ono ne kakati kalina n'omwana kakuze kakwana kati omukazi ng'akaana kaali kansonyi nnyo ate nga bw'abeeraomukazi yakakwana simanyi nga kabeera kaana nnyo nga kewombeka ekisuse kabeera bwe kamenyamenya engalo koogera naye kakola kati bannange kama ne kafuna omukazi munaye kafuna omukazi n'omwana omukazi yakwata kakwata Ozako ngambe kati ku nsonga ya mwami Lwasa kati ate omuzannyo gwabadde gutya ogwo akaka video bakalabye ndaba akatambi bakandazeeko kati eyo yebeera sitayiro ki ekikulu nze saalabye bulungi nze ke bandaze nalabye oba agalamidde alina kyasikayo nga yebakidde sayidi bwe talina kyakola ki oba yabadde pakiti mane oba yabadde identity card saategedde kati namulabyeko kapaaka gundi ako kokka ebirala saabikoze eki saabirabye naye mune buli omu akompulayini nga byayogera bingi naye nze ndifeninga Lwasa ayinza okuba nga si yey'abakamera nga bamukutte omutwe batubana babiyunga ng'eno kitundu kirala nga nono omutwe muki mulala naye nze ngamba nannyini kantu ako ke twalabye akantu kowama si kabi nannyiniko gwe ŋŋamba si kabi abantu bagamba bayogedde mbukatini mbukaki gye buva ne gye bugenda omuntu wabanga addusa emisinde batogeze mayiro musanvu nekano kyoga bakaza tukuli ddoboozi kyogamba nekano era nako bakafuza simolo bwatunula anti kati olaba omuntu gye buva ne gye bugenda ndamulabe sooka olikesa akalabi sooka olikengera
Eba ne mukama atusaasire. Kati yako kalaba. Jeni. Kakati owulya mukwano. Nti akantu ako nga bwenkalabye. Yes. Omuntu gyevana gye bugenda babanga adduse nnyo. Ye mukwano. Bwadduka akoowa. Kati nga bawalabyera bano bakipolitiki bakipolwani bakipolubuya Cheptegei kati nga bulaba nti ye bwe yawangudde yatuuse era ng'amaliza n'awummulako ko wali n'atuula omuntu buli wakoowa awummulamu kati noono yabadde mu biseera bye eby'eddembe ng'alirakisinze ng'ava kusamba oba kitegedde kati nga bono olaba embwa bw'eba eboggola eyasama nnyo oluba luno naye bwegisanga teboggola omumwa guba gwezinzeeko era oyinza n'ogikwata mu kamu ba mu liiso oba kitegedde kati n'omusota bwe guba nga tegukubojje gusigalawo gwezinze enkata yaagwo oba kitegedde naye bwe guba gugenda kubojja gujjayo omutwe ne guvaayo gutyo omusota n'ogamba obwedda ndaba guli wali gwezinze enkata kati noono twamusanze mu biseera bye by'okuwummula ng'awummuddemu tanafuna busungu bwegolola kulumba nenga nedda omuntu oyo teyabadde mubi mulimu abaami abamu tulwasamba akapiira n'omwagalwawo atuuka bw'aba yakamala okuteeba ggoolo mulimu addamu ne yeeveera n'akogga naye bw'aba nga mukoze rumansi n'addamu nayimuka bulungi naye okuvaawo okutuuka gebeera agenda kuwanvuwa kutuukawa lwakuba sikiwa nti akoma wano bw'oyagala akomawo maama akomanga wano lwakuba kati wetwogerera tewali wano bwe wati kati ekitegeeza waba ali nga anyiize olugalo luwanvu si lumpi luno neera luwanvu ng'awummuddemu kati yabadde awummuddemu ng'ali wano mu lugalo luno ali wano kati olugalo luno awummuddemu ng'ali wano kati eberaza nti bw'aba azuukuse ngera nekyagenda okulya kirabakaawo kyenkana kisava kitya oba kitegedde awanvuwa n'asinza na luno n'ayita nawo n'akomeeri naye ono ye tasobola kubeera ng'awo atuukawo n'akomeeri atuukawo tugaya nga kyezinze olwakuba omuntu amulabye ali mu biseera bye byakawungeezi bakayita kawungeezi ali mu biseera byakawungeezi naye yabadde talina gwagenda kuba naye mu budde obwo ng'olweddwa mbe bamaze okuba naye ng'awumudde nanyini kifaananyi ekyo kyemwebalizaako anti ogambye yabadde photoshop nanyini kifaananyi ekyo kyemwebalizaako kubeera nga nga mukomole saagala abantu batali bakomole yabadde mukomole katulabe naye bino ebyo tebitukuba bisiraani ate bisiraani muki gwe bwoba oyambulira abantu oba okuba ebisiraani nuli yabadde mu mbeera ze na muntu we senga yatambudde butambuzi kati nga waliwo omuwala maama gwe nalabye naye alabika omuntu yamukubye nga talaba kati okakalaba nedda baba nedda si kabi lwakuba nti yabadde mu biseera byakawungeezi no si mubi nga yesu yabadde mu biseera bye byakawungeezi wamma nga awummuddemu naye nga tanafuna busungu nze senga twabaamu tulaze ng'afunye obusungu ti ne bwafuna obusungu n'akambula n'akola ati era sigala nga bw'abadde nkikkiriza naye nga mmanya mulimu ekikula ky'abaami kyoli bw'aba amaze okulya akantu asambye akapiira ke akendeera era ebiseera ebisenga abasajja b'ekikula ekyo bw'aba nga alina omuntu mu lumansi naaba nga tayagala kale nga tannaba kudda mu mbeera ze za buntu kusituka bulungi aba tayagala mwagalwa we mukwatako era ye musajja gw'okwatako nga yeekuniza kubanga akyali mutono akyevedde shegezawo yabadde atandika yabadde tannaba naye kati obwabanga asula olabadde ayagala atandika olaba bwabadde akwatako oba yabadde ayagala akakkane nti baddemu yabadde amukakkanya oba mutabani we ate ogambye buno awo erabika yabadde ayagala kudda mulako ogamba awo yabadde yakakkanye dda awo yabadde mu bukakkamu yabadde mu bukakkamu nga tannanyiiga nga omusota guli gwe nkugambye nti ogubeera wali nga gwezinze enkata naye nga tomanyi buwanvu bwagwo poliisi nenoonya naye ddala ddala olowooza yali amanyi nti bamukwata akavidiyo ako nze ngamba si yeye nze ndowooza alabika yali omuntu ono ali mu kavidiyo kana nti ogambye si yoli gwe twogerako so omuntu ono ali mu kavidiyo I don't think yali amanyi nti bamukwata pozi tuddemu tulabe
Bina tuleke. Ono kamuwereze ku simu Ngena ye. kamuwereza. nedda tokateka ku simu yange N'olwekyo tumanye nti abaami ebikula si bye bimu. Mulimu amala okulya ku bintu n'asigala ng'atanalya kantu nga yeereeze bulungi nnyo. Oba okitegere n'akakkana luvannyuma nnyo. Bebo abaami b'osanga nti oluma lukuteba akapiira eggoolo enywedde era ddamu mu kisaawe mu bwangu kubanga aba akyalina amaanyi agasigala nga gamuwaniridde. Naye abaami abasinga tebaba n'amaanyi ago gasigala ng'ayimiridde era ogenda okulaba ng'akola ki nga yeeveera akakkana ng'addayo ku butaka ng'akola ki ng'awummula ng'emundu azizza ku ggombolola katono bamukubidde mu budde bwe obwakawungeezi ng'emmundu azizizza ku ggombolola. nze kitegeeza nze kati ngenda tandika okugamba abantu tujengako amasimu oba sekyo amasimu tugaleke ku reception Kibadde ngamba bali bakutako ka video oba n'ogamba katu just ate omanyi otya katolooza ono